Kale wona osinzira okubeera nga otwala byonna byokola nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasiibye otya okusinzira ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo mwotulabira nyino General Bigirwa Moses mukulembeze wa Eastern Revolutionary Platform ERP bakola byabufuzi kuva mu busoga eyo kasooka kubuuze tutandike okwogera ebigambo General wasiibye otya buuza abantu abatulaba abalungi nate ndi musanyufu mwebale nnyo emirimu gye mukola mwebalire ddala mwebale nnyo okugoberera omukutu guno twebaza okufiisanga data wammwe ne mulaba ebigenda mu maaso mweyongere okugoberera naffe katwongere okukola analysis ku nsonga ez'enjawulo abantu bakwesigira ddala abantu balina okutwesiga kubanga okwogera si kwa buli omu ate si buli mulimu nti oba ogumanyi kana nina byesobola kukola naye nina byensobola okukola kati ensi bweti bwetambula osanga ekintu ng'omuntu yakikola noga kino yakikola atya nga gwe tolinamu sayansi yenna akola ki akikola so bwetyo ebibiri Eastern Revolutionary Platform tweyongera okwebaza abagizi baffe bonna nti mwebale nnyo mwebale ddala byemukola mwebale okutuwagira mwongere okutuwagira mujje tweyongere okukola tubakubiriza bassebo ne banyabo mujje tukole emirimu kubanga eno idea gye twaleeta mu byobufuzi byaffe ebyawano ye idea yokka egenda okuviirako embeera y'enkyukakyuka mu Uganda awatali ekyo nze mbabuulira ebisigadde kunyumya bunyumya mboozi n'abantu kulwanira bifo tweyanza nnyo ndowooza weekend watabadde ebitundu ebyenjawulo yes weekend eno tubadde Mayuge mbadde Jinja kuzi radio mbadde Kamuli mbadde Jinja Ruro nga tukola operations ez'amaanyi ate nga za njawulo kati ate nga ezimu tisiza ku mpewo kuno okusinziira ku mbeera nga tetwagala zaasanguza yes no tulina appointment ne PPP era tugenda balaba nkya yes eya Saddam Gaira ayagala twaving a discussion ku nsonga gye twali twogerako etegeeza ki tulowooza tutya esobola etya okubeera implemented era tusinzira ku kyokulowooza bwe tutyo so tomorrow tulina PPP era ndowooza ntujja kwogera ensonga nyingi tweyanza nnyo tweyanzigirwa tujjidde nga ku mukutu gwa owekitiibwa Mpuugo manyi yakuba press conference ng'agamba nti agenda kusaba palamenti bwemukkiriza agenda ateeketeeka etteeka tukyusekyuse mu mateeka agafuga okulonda ku mukutu gwe agamba nti in exercise of my legislative role granted under rule 121 I have in accordance with requirements of rule 56 of the House rules of procedure notified the Right Honorable Speaker of Parliament of Uganda about my intention to seek leave of Parliament to introduce constitutional electoral reforms contained in 8 bills. Ebaluwa wansi erimu presidential election bill amendment bill, parliamentary election amendment bill, local government amendment election amendment bill, referendum and other provisions n'ebirala. So ategeezezza speaker ye akyali ku kya electoral reforms ziriza twasooka okwogerako luli no ekisooka omubaka wa palamenti yenna waaba ayimiridde aba operatingira ku level eyo ya kudibetinga mateeka na issues ideas omubaka wa palamenti yerevu kwaba because omubaka wa palamenti taba na nnyonta y'amaanyi nnyo ey'enkyukakyuka nga ffe abakyali kuki ku street eno kuba yabeera yadiyadiko ng'omubi omweru yes ate nga ga gavumenti kuba guli omusaala guba gwa gavumenti okitegedde kakati era kizibu nnyo okugamba nti ogenda kulinda ababaka ba palamenti bamale kutuuka mulyoke mu planning olutalo
oba terujja kutambula. Ekituufu naye bw'obaliraayingako halikaku ekyokulabirako. Ffe twabanga ne Muwanga Kivumbi, Muhammad Muwanga Kivumbi nga mubaka nga si mubaka, yali akola misana na kiro nga si mubaka, ng'asobola okutambula ebigere. Yali asula Kawempe, ng'ava Kawempe ku ttaano n'ayingira ekibuga n'addayo ono daily basis. Okitegedde? Muhammad Muwanga Kivumbi ng'asobola okugumira embeera yonna, naye bwe yayingira paalamenti ne bikyuka. Kati wa leediyo oba emirimu gye mingi kati wa leediyo. Ate ne leediyo kumufuna nazo kati wa leediyo TV ate emala kuba y'amaanyi, asosola namu tya siriiwo naye nga waali aba ne puroguramu ye nti ku Mande abeerako ku paalamenti awo saawa 3 ziba zimusanzeeko, abeerayo committee business. Tuesday era n'abikeeramu ebyo, n'abeera mupapulapapula ebya paalamenti n'okusoma amawulire. Saawa 2-3-4 obwo budde bwa bukiiko. Saawa 8 pulinale n'agiddukamu, n'adduka ku saiti o n'addukako ku kakati ayinayo saiti egenda mu maaso. musajja mugagga naye tuli ku level y'omubaka. Kakati ate ye specifically n'abanga ayinayo programu ya CBS, n'agenda ku CBS n'ayogera byonna n'abimalayo, abantu ne basigala nga bakyaga nti Muwanga Kivumbi waffe akyaliyo era ali ku nsonga. N'ava ku CBS n'ayingira n'adda mu Land Cruiser ye n'adda ewaka, n'akikola ewiiki. Olwokutaano n'adda e Butambala mu constituency. Okitegedde? Kati n'akikola first week, n'akikola omwezi, n'akikola omwaka. Nga kati bw'atyo bw'awangaalira mu struggle specifically ng'akola bimugattako ng'omuntu, okumaintaininga visibility ye mu bantu, okumaintaininga constituency ye, n'okuba nga akyawulirwa, eggwanga liwulira nti gyali. Naye okutuula mu lukiiko olwogera ebikambwe musobola okumulinda ennaku ezo nga talabika. Ate bw'aba alabiseemu n'amalamu eddakiika 2 n'akulaga nti alina committee session. Ngenze mu committee neyeyongerayo. Kati ababaka yeyo life yaabwe, siyinza kwewuunya ng'Honorable Mpuuga aleese amendment. Byebyo bye balina okukola, byebyo balina okukola, era njagala kumuyozaayoza era nemwagaliza obuwanguzi mu ekyo. Musaba anyiga amapeesa asakisidinge mu mateeka ago. Kakati ERP ffe twanyiganyiga dda, twanyigira abakulembeze kuba jjukira ne Mpuuga twamuwa kopi ku lwa Greater Masaka. Ekyaffe kya ERP abagenda okukiddamu bebo bokka abalina interest mu kufuna enkyukakyuka mu Uganda. Yanamaddala abantu abasigadde bonna, kubanga abantu abamu ne ku opposition tebali sure ku position zaabwe nga Museveni agenze, zisigalawo. Goli kubya abantu abasinga mu Uganda balowooza kati abeNRM bonna balowooza Gen Museveni yabalonda.
naye basavinga interest za president okusinga ez'abalonzi n'olyoka olaba kyebayita service delivery enfu ku ground. So nze njagala okumuyozaayoza, nsaba alwane agagguse agende ku likodi nti yaleeta biru zibweziti kubanga n'okuleeta biru neyita nakyo si kyangu. Ababaka bamu batagala butagazi abasinga obungi, abamu tebamalina biru kitegeeza ki? Mubaka wa palamenti ensonga za kudisikasinga z'amaanyi tututeyo asinga okufa okitegeera. Abamu tebamanyi ekigambo biru kitegeeza ki, nga mubaka ali awo. Nesemuju yagamba mbu alina omubaka ayalemererwa okusindika email. Nga tamanyi kusindika email kituufu nnyo, naye nga atuula mu palamenti mubaka, okitegedde. Kakati tujja kweyongera okumanya details za biru ezo. Mulimu constitutional amendments, mulimu referendum, kubanga oba oleeta palamenti bbiri weetaaga referendum. Kubanga as of today tulina palamenti etya emu. Bw'oba oyogera ku kuzzaawo ebisanja nakyo kyetaaga constitutional amendment. Kugamba proposals ze zonna z'amaanyi, ngumu, zikola sense, but under what environment? Environment eriwo General Museveni obubonero bwonna bulaga nti akyali ku ballot 2026. Ate omulabirako wonna eyebashuwa win teddibwana atakuba ku muti, takuba ku muti mu mbeera yonna. Agenda okukubanga ne golokipa bamusibidde ku kikondo kimu nga tasobola kulwana kukwata ndiba ennyanda gye bakubye wapi, bamusibidde ku kikondo eki kimu n'akuba penalty ewedde etaliimu ki, etaliimu mbeera yonna. Kakati kasita nawulidde nti tuli mu constitutional amendment, kasita ebibiina byagaana okuwuliziganya n'abalwanyi abalala, neneyongera okutega okutu ngambe oba oli awo waliwo bibannange byebafumba ebirala, naye ntega okutu teri kiriyo. Press conferences endaba ku bitebe by'ebibiina ebyenjawulo. Kati that kind of environment, that kind of circumstances gye twali tuoperatingiramu nga bweri ewa Museveni sure win. Wano Museveni akuba nga sigamba nti akakuttemu naye nga kwetomera mwekka. Yandika lya mwalaali bwe ndabanga, kuba ate ku luno ate tulemeddwa okubaako kitukola ekyobuvunaanyizibwa ne tukatagga bukatazi. Ku luno ate bibi nnyo ddala ddala. Ng'abasambi abapya bajja nga PFF. PFF si basambi bapya. Naye kiba kibiina kipya. PFF it's a faction from FDC. It's a sign of weakness. Okuva mu position. It's a sign of weakness of the FDC. Bere mu kwekwatira mwera nga naffe twalemu okubeera mu nuupu. Wakati singa gy'oli. But it's a sign of weakness of the top leadership of the party. Okuleka abantu ne batandika okusaasaana bwe batyo. So nga wasaasaanye n'ogendeyo tosobola kuŋŋamba nti ogenze kuleeta success, kubanga sinabawulirayo strategy gye bokola ki, gye boogera. Kujjako nga boogera byawano okusuna gita. Bayinza okwegatta ku bali ne bataleeta presidential candidate ne bawagira Kyagulanyi naye n'abawagira ku bifo ebyenjawulo. Anti ebiriwo kati baba bazze mu kyalo. Ate lwaki bakiddukamu ng'ate kibaliraikira okuaplayinga. Niye beetolola batya bakomawo. Nze mbate era enkya ngenda bawa, ngenda basaavinga reminder letters bonna
bonna kuno ne PFF tugenda jiwa tugenda jiwa kubanga bwogamba nti PFF ogenda kola alliance ne NUP etaliyo of course kubanga nze sigiraba bwogamba nti Ssemujju omuleetako Musisi George bwogamba nti Lukwago Nyanzi amuzoganya bye bikonde ebisooka mu PFF kati mukago guba weeguli naye katugambe nti gugenda kubeerawo kakati gugenda kubeerawo mugenda kuoperatingira mu territory yemu atunaaba tugaseeko strategically PFF genda ekigezi Dr. Besigye gyava kubanga ye PFF don't look at Lukwago and Ssemujju no sibe invisible hand yoli kati dokita akwate Kasese akwate Kigezi sub-region ezo zikola ababaka ana plus leta kabiri oje kuba oyambye opposition emirundi 10 naye bino mbu Ssemujju tumugyeyo tulete George Musisi sijui gundi tumusimbeko gundi tebiriyo tugazetinge areas nti Central Region erimu nupu kunga Central Region nawe nupu tukulekedde Central Region naye olina condition nti olina okolagana n'abantu bo baagala bato baagala kubanga bino bya Uganda yiyo nsonga za ggwanga omuntu asokolagana ne gwatayagala anti bya ggwanga goza General Museveni abantu bonna bakola na baagala nnyo tabaagala bayagala batono nnyo nze ndaba abantu be batatera nnyo nakwogerako wadde okunyenya be banalwoyiso bantu be ddala abo bakukido okitegedde kakati naye walina batayagala naye olw'embeera nga alina okukola nabo okitegedde kakati ne wano musitwago bwe kirina okubeera nti Central Region bwe tukulekera nuupu tetwagala kuddamu ebyo mbw ate otuuza mu ntalo za miliyoni 3 ku 5 oli bwaba yali ebitaano tukole tutya tulina ebintu ebyogerwako n'ebitoogerwako mu lutalo obutaba mulabewo maanyi kati amaanyi Museveni ge yafuna mu lutalo lw'emiliyoni 5 ogamanyi gwe amayitirivu ennyo ate kakati bakitegeera batya era nabadde ndaba deputy mwogezi ngera oluyimba lwakyalina era lwa miliyoni 5 yagambye empuuga finito mufinito kati ali yawangulani oli akyali mubaka ate bwakoma okubaka era akuwangula wangula mpuuga awangula ebusoga waganye azze wano ekawempe kakati tugaseeko ki ssebo kyenjagala okutegeeza mu struggle waliwo ensonga eziriza olutalo emabega wadde nga ntuufu ensonga ezo gwe nga liida w'olutalo ozewalanga nnyo ziteeka mu matu g'abantu kubanga ziddemoralizinga woba oli ku kifaananyi ekinene naye woba oli ku kifaananyi ekitono nga kyofunyeewoko kimala then oba mutuufu okugamba nti mpuuga finito oba oli kwa liveries muwatuuka woba ekifaananyi ekitonotono kye wali olwanira era wakifuna oba mutuufu okiriyalinga naye wobanga olina ekigendererwa ekirala ekigendererwa ekinene njagala okutegeeza nti waliwo ensonga zoleka ne zikola ki kati kankuwa ekyokulabirako nze bandisimisinga mu nuupu kundisimisinga mu nuupu nga banvunaana okontana n'obwakyabazinga bwe busoga
bo ne bajja ate ne bakontana n'obwakabaka bwa Buganda ate bo bubi nnyo nakati lukyatinta nze wali byaggwa ne juzi nali mu Lubiri ne Katikkiro tukyaziza Katikkiro byaliyo okiwulidde tebyaliyo of course naye babifuula ensonga ne babipromotinga ne bakola buli kintu ne bankolako enkwe zonna ne babulakamairinga erinnya lyange ne bamaliriza nga banfulumiza ekibiina kati abantu be baleka mu position kankuwa ekiriwo ate abantu ate Kyagulanyi be yayagala bakole emirimu gye nakolanga ebusoga ekisooka bwe njogera wano balina esente enzibu nnyo tetumanyi wezizavudde tetumanyi gye zaavudde bakuba enkiiko ayingira mu field nalekamu obukadde obwo wanuupu alina kifo ki yakulira ideology si mubaka si mubaka emiliyoni 3 nazireka mu field natakoma kwekyo akakofiira yakajjeeko mbukono n'akalulu mu kyalo ate kono nakati akalulu zibaki yakakiraba kati ng'alinamu esente era asaba kake ebya president mumubuulira ebya president tujja kubiraba nga mukulu naye kennyini azze asaba akaluluke naye kati mugira muntu nulamu nze mbalekedde 3 zizino n'aleka waawe emiliyoni n'agenda mu lukiiko olulala kakati beebo abantu abamalira Kyagulanyi yamalirako obudde ne trust n'ava ku Bigirwa we amumanyidde ennaku asobola okukolera buli mu mbeera yonna n'aduma naabo kakati njagala kulaba bwe baleeta ababaka okuva ebusoga awo era ye Waiso yabadde mugezi yadde mugezi nnyo amyuka omwogezi w'ekibiina bwaddukayo ani anakwata flag ebyo byonna ebyo bibuuzo birala kati bikyamukwatako ye yadduseeyo okiwulidde ye yadduseeyo kalwalire kawempe mu kibuga wakati okiwulidde naye nga atageze kufaafagana n'eri embeera kati be yaleseeyo kubanga eriyo ekampu ya Waiso gye lya operatinga nayo bafulumye Bigirwa be yaleseeyo eri balina nzibu ziringa bwoya bwa mbalaasi kati ffe mu position buli lwoba ne sente mpitirivu oba olina okwakauntinga where have you got that money tuba interested mu source nali mabikajjo byange lifestyle audit tuba tugikola badde ovuga kawishi okiwulidde kuba kati ze bwenyingizawo TX oba drone tonvunaana nnyo kuba nze ndi president wa kibiina tomanya sources zange wabweru wa Uganda ne mu Uganda okitegedde naye gwe ssebo olina president yakutwala tukyamusabira kalulu akakofiira kanupu ogamba kono kati akalulu ko mu kyalo olukiiko lusiibuza emiliyoni at this level ogaba akakadde kakati beebo omukulu baba alinze bamulete results zinajja Kampala era nga awangudde kati efforts zaffe zetwali tupanze obulungi zaafa mu mbeera eyo bwe zifa mu mbeera eyo ne tugamba tetujja kussa mukono era netusigala nga tupanga tuleeta ideas endala era zezo zolaba ERP zekola ki zesinziddeko wadde nga tebaagala kutuwuliriza tusaba abasebo ne banyama aba social media oba olina access ku Facebook oba olina access ku TikTok oba X what yonna tusaba osalemu obutambi buno butambuza obubaka abantu bategeere nti without finding local solutions based on sub-regional level tetusobola kwenganga General Museveni tumuleka afuge paka lwalikola ki lwalifa
kale baddemu bakiwakanye naye nga bazzeemu bagambe nti wano oli tribalistic nti wano oli segregative turizoninge ku ebyo naye tujje mu document entuufu gye tusobola okukolerako tusobole okutambula naye abantu baffe juzi nabalaba appearinze bagenze ku defending office ya leader of opposition leero mbalaba kati bagenda ku debatinga ku constitutional amendment za honorable Mpuuga kugamba zemboozi zetulimu netwerabira ekifaananyi ekinene ekyokugamba nti wetudefininga struggle yaffe n'obulungi tuli mu democracy oba tuli mu dictatorship tuli mu ndine generali kakati ekyo kizeemu lwa bunafu bwaffe ng'abo opposition kwekuwa ansa eyo naye toyinza gamba nti tuli mu democracy naye olwokuba ffe aba opposition bwe yawangulayo akafo ng'alira kisinga oyinza okulowoozesa eggwanga nti tuli muki mu democracy naye ngaekyo si kituufu ekyo si kituufu tugenda mu kalulu luvannyuma lw'emyaka 5 awangudde n'alangirirwa n'afuga ne tuddayo mu kalulu tewaliwo nsi etagenda mu kalulu ne Putin yakagendamu so kati democracy tuba tumudefininga tutya ne Bashiri wano yakagendamu yes naye ali mabuusu kati bwetwogerera ali mabuusu mukomera Kagame yakava mu kalulu wano 99 n'obutundutundu no ekigambo democracy n'omwana omuto akimanyi wakiwulidde naye tuba tetukigenze mu kiwanvu nnyo wano kya bulijjo naye nze nkireese mu context gye tulimu nti bwe tusigala ku by'omuzindaalo byokka n'okwagala okutereeza amateeka kisiga ekifaananyi nti tuli mu demokurasiya ow'ekimemmete ekitali kituufu ekiri wano kirala okimanyi bulungi nnyo nti amagye ge gali mu center play ebyobufuzi byaffe ebya wano kati ate n'owulira statement ng'eyo ate n'oddamu ate n'otugamba nti ogenda kwesimbawo naye agamba nti takkiririza mu kalulu yatandise ekibiina ky'ebyobufuzi kyenjagala okutegeeza bannayuganda tuba kubanga tumanyi kye twagala nga twagala enkyukakyuka twali tukoma awo wennyini we twali tugambira nti wali kugenda mu kalulu kakumala biseera mu statement ya CDF etumala bumazi kuba statement yekugamba nti tewaliwo civilian agenda kusindika binyombo ayagala bwaki wa president tasobola kubanga nti ensonga eyo y'amagye kati ate amagye tegabeera democratic mu nsi yonna tekiriyo ekyo so we are not under democracy we are under dictatorship so kati olina munnabyabufuzi agamba ntakkiririza mu kalulu naye batandise ekibiina ky'ebyobufuzi ekipya era nga ye driver waakyo ate era kigenda kukola byabufuzi bino bijulolooza munnayuganda tazannyiddwa ku bwongeri bannabyabufuzi b'e Uganda okola ekibiina ky'ebyobufuzi kirinamu advantages zaakyo tekitegeeza nti ebigenda mu maaso obikiririzaamu ekibiina ky'ebyobufuzi kikuyambako okusolooza abalwanyi mu umbrella eyo kikuyambako okubasomesa in an organized environment kikuyambako okusoosinga knowledge mu bantu abalala kikuyambako okumobilizinga resources okitegeera kati ekibiina kiba n'emiganyulo gyakyo egyo kubanga it's a power center abantu bagala nnyo okwesolooleza awantu
nga waliwo ekibagatta naye ekyo tekitegeeza nti akalulu akakkiririzaamu kuba kalimu emirundi emeka emirundi 5 ne kamutama emirundi 4 ne kamutama so sinza mudiscouraginga Dr. Besigye kuwandiisa ekibiina mutuufu mutuufu kubanga it is just a platform gyosobola okusinziiramu ocommunicatinga eri international community ocommunicatinga eri national community regional community when you are an organization oba an entity owulirwa mangu okusinga bw'obeeraawo yeah. Kati tudde ku bannabyabufuzi bano abalina ebifo mubaka wa palamenti kansala meeya n'ebirala munnansi ono ayagala enkyukakyuka alina okutambula nabo bali ku peesi yemu olwaleero kubanga oli omulaba nga meeya naye agamba ati kati mbadde meeya naye ate njagala bwa MP nga atandise nadde okuba ebipande by'obwa MP naye ate nga abadde meeya obanga akyali meeya kansala nga agamba ate mbadde wa LC3 naye njagala kwambuka ku LC5 no kakati bannayuganda ekyatulema kiri kimu kwe kudefininga nti Gen Museveni tuba tunalwana naye tulwane naye nga ffenna tuli bayala obanga waliwo abalya obulungi ng'ate aba tebali bulungi ekyo kyatulema okukuba layini nti Gen Museveni tubeere ku peesi yemu ffenna nga tuli bayala tiwali alina kifo oke tupambane naye oba tusooke n'okulwanira ebifo nakyo kikulu nnyo kati twalondako tina okulwanira ebifo nakyo kikulu nnyo tugira tubikwata tutambulizeewo obulamu tewaliwo kyakonya lutalo ng'ekyo abalina ebifo olutalo olutuufu nga bwe ndulaba tuba kubanga tewali kansala tewali meeya tewali 5 tewali MP nga just wetuli nti opposition Museveni twali mututte kali kwasoseka akamuwanga kivumbi nti mwaberanga naye luli kati tafunika muwanga oli omusobola muwanga ne popular resistance ngumusobola otya era abakweyongerayo muyala gye twalimu biki wano waliwo ebintu ebyali bigenda okukyukira ddala including government yennyini ne kakati adibetinga ku billions of money chairman wa komiti ey'amaanyi abasajja baatulwa nabo oli yabbye billion 16 takola losi kuleetako ebbiri mu komiti n'ebirala kati abatakyalina budde buyingira debate za Museveni agende tumututte tutya byaba byogererako ku leediyo nti so abalina ebifo bonna bafaanana bwe batyo byayo byegere kakati olwo omuntu azzeewa no abantu ba wansi kyetulina okukola kiri kimu obubaka butuwaffe aba Eastern Revolutionary Platform bwe bubaka obutuufu babagoberera nze mundaba eyange ab'ebusoga batuwagire ab'omu Buganda bawagire nuubu ab'eteeso bawagire FDC power ab'embaale bawagire FDC nandala mafaabi okay langwe wagire UPC Acholi West Nile bawagire FDC kwange inayo kumanyi PFF Rwenzori Kasese Mugisha muntu ankole Kabuleta Bunyoro Uganda tuba tugimazeewo bulungi nnyo kakati buli omu yeewe tasiki nti bannaye obutaswala mu bakulu bannange kandeeta ababaka 5 kandeete 10 kandeete 15 kandeeta 4 kandeete 10 okusinziira ku maanyi g'okola ki g'olina awo singa abantu babulijjo munnyamba message eno nezitowa nesinkinga ku ground netuteeka force ku bakulembeze abefudde abatagiwulira enkyukakyuka ejja kujja
naye singa mu abawagizi baffe abali eyo n'abagoberezi musigala muwagira bya kinyumo bagamba nti kusosola mu mawanga si kusosola eno strategy kati ate sometimes n'okusosola eba strategy gweoyinza ogamba nti okute Rubongoya ne Katana babadde basajja bo bamaanyi mu NUP n'obagamba kulwa kye tuliko kati muli wansi wajja n'omugisha muntu mwankole oba ososodde oba olese strategy kati n'ogamba Nambeshe John Baptist kulwa obukulu bwe tuliko kati ozanya n'enandala mafaabi mu Erigoni okitegedde it is a strategy ebeerawo nga kwegamba bali mu ebyobufuzi ebitali mu strategy byebyo naye tolina bwolumba musajja nga General Museveni omuyeekera one of the intelligent men ku planet Earth well organized, composed, okitegeera with a lot of experience mu kumanaging ebintu tasuuwa okitegedde kuba tolina kipya kyokoze kyogize toyinza kulumba muntu alina characters ezo ng'ojja buzimbu kikutte oba osaaga oba olimba era oba osaagira ddala nalaba abantu nga bangi bakugoberera okuva e Busega mpaka Masaka tavaako ate kakati ne bakola ki kuva Busega paka Masaka laala oluggwa nga buli omu era adda gye yakoze eki gye yavudde abangi tebalina impact kujjako bukulembeze bakuleetinga impression ne perception nti obuwagizi we buli naye obukozeemu ki? That is the big question. Obuwagizi obuliwo obukozeemu ki? Answer eri nti tolina kyobukozeemu. Kakati oyinza otugamba nti abantu babadde bangi nnyo ate bulaale neggwa ne basaasaana. Ffe twagala kulaba nkyukakyuka. Kati ffe twakolako okwekalakaasa wano. Mbidde yakukulira nga tukyali mu DP kwali kwa mabira nga baagala kugaba ekibira ekyo bakiwoowa ebikajjo ne twekalakaasa ku ekyo ne tuvuga okuva City Square okuva Saya Queen wansi kuba olutalo lwali nga luzibu nnyo omuyindi ajja kuka pikipiki agwa mu ggaali teyawona yafa egaali tugivuga tujambusa tutuuka ku Crane Bank wansi awo twajambusiza nakasero awo tutuuka ku Crane Bank ntugaka tugivuga twambuka nakasero negatandika okuvuga nti mbidde agenda okulaba omu kwabadde amuliraanye wano nga limulidde ebya serious yatunula bwati ng'alaba ku mulambo gwennyini limulidde nagani bikoze eki tuli mu bya buyinza byennyini egaali yatulema okutuusa nakasero naye kyekyali ekiruubirirwa n'abantu nga si be bangi ennyo kubanga mbidde yali tasobola komandinga bantu bangi nnyo kuba mu kiseera ekyo komandi yali eri mikono gya Dr. Besigye naye nkulaga nti abantu abali strategic and serious buli lwosoleza abantu booti olina kuyiwa ku kiri era twali twambuka nakasero paka egatandika okuvuga ku mubiri gyaffe gennyini amasasi awo ne tukola ki naye tulwakubanga twali bangi nnyo nga tuli overwhelming baali tebasobola tusitopinga n'olwensonga eyo gw'okuŋŋamba nti bakugoberedde okuva e Busega paka Masaka
it is as useless as any other thing. Tekiyina kyekigattako. Era kati gwe kinzijjukiriza mbadde sikijjukira nakijjukira. Kitegeeza tekirina impact. Semogere baamugoberera, Dr. Besigye baamugoberera, kati tetuyinza okuba nga tukyali ku strategy yemu eyo. Ffe kyekyatuleesa ekipya. Kyebaganya owuliriza. Kyekyatuleesa ekipya. Reception ndowooza Busoga ekintu bakyaniriza bwe. Busoga ekintu kitambula. Kitambulira ddala. Bukiiko tubukola era tugenda kukola conference ey'amaanyi ereeta abantu ab'enjawulo ku board. Tweyanza nnyo, tweyanze. Gewona obadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku lwalwo tukomye wano. Tujja tandikira olunaku olulala akuume.